twamaliza okwogera kino bannange munasonyiwa munzikize ekyogere mukama fara disi amugamba Haji ti teeka kuno emitwalo 3 ku ssimu disi nakera n'atuulaawo gwe basindika okujja okukiikirira pulezidenti n'alyoka agamba kyamanyi ono maze okwogera naye teeka kuno emitwalo 3 kati twagala kulajanira mwami Kasigazi ndowooza poliisi kati yayinza ogikwata mukko ono DPC takyalina kyakola mu kitundu ne regional waawa oyo DPC waawo n'RDC njagala kulayirira olwaleero nva wano nga mmaze obbala opiiri bakama baabwe kubanga n'ebbaluwa ya IGP yagiwandiikaawo n'abalagira akwate Lugoloobi ne Ibula n'olwaleero tabakwatanga kyekimuddusizza n'olukiiko aluleka abantu batema RDC yaleeta ab'amagye n'abateeka wali waggulu Kalitunsi nga Lugoloobi yabaliisa era yali court order ye yabajjaawo ne bagenda ebyo byonna ebifaananyi byatuuse dda mu ofiisi ya pulezidenti ku mmeeza ye midde mu kifo kino nga kye kyali ekibanja kya taata wange Musanju Kirubega n'amalalo ge gali wano ne maama waffe ali wano eyatuzaala abaana ffenna ekyaliwo saaliwo ne baleeta ki tractor nesenda olusozi yonna bwesenda olusozi yonna n'amalalo agamu bagasenda era simanyi magumba gye gali weewaawo ono ye taata wange anzaala ne baganda bange abasinga baafa abamu bakyali ono ye maama wange ono ye Aida oli ye Musanju Kirubega ono ye Aida ye Musanju Kirubega atuzaala ye yalina nyi kibanja kino kyonna okuva olubeeberye nga bakulakana n'omukyala mbawa naffe DPC azze wano ne bamuwa order awithdrawing abasirikale aveewo meeting eno eriwo mu bukyamu naye nga bonna abamugamba nabawadde ebbaluwa ezibategeeza meeting eno era olinampa amagezi nti meeting wali badde ogijjawaawo ne mbagamba ejja kubeerawo era ebaddewo era betwagadde okwogera ku byogere najja nampita kukyamani jangu etugenda mu ofiisi nakubira mukulu Lugoloobi essimu namubuuza nti kyamani wetto omumanyi kyemumanyi nangamba wuno ali wano agamba tractor eri kusenda bibanja by'abantu nangamba mumpe namumpa nenjogera naye nangamba kyamani njagala abantu babeere bakakkamu nze mpisaamu nguudo naye ng'ekisinze okuleeta empetezi ye directive ya mwami Mayanja. Mwami Mayanja yavuddeko obuzibu bwonna olwa directive ze yakola ki ze yakola era twadde tukubaganya ebirowoozo ng'oli mukulembeze oli minisita oli mu layini y'abakulembeze nojja mu kitundu chairman LC5 tamanyi MP tamanyi chairman w'eggomera simanyi oba amanyi oba tamanyi nojja buzi direct ku kyalo n'omobilizinga ba RDC ne bajja wano ne basalawo bye bakoze ki bye basazeewo ate nammwe ngenze okubanyiigiramu kuba nammwe lipooti zonna ze mulaze nti ebintu bino bizzenga biwanvu bitambudde okuva emabega naye buli omu ajulizanga nagenda ewa RDC teri agamba nti nagenda mu ofiisi y'akanabijime basebo ne bannyabo bagamba omukulu takulira mpya 2 njagala mukulu Mayanja yonna gy'oli n'oba ondaba ku TV wano waliwo abakulembeze abalondebwa abantu era weetuli wano bwe wali ojja wano tewatutegeeza nako nti nojja mu kitundu kyaffe basebo ne bannyabo leader of opposition yabadde muno yabadde ku katale yabadde Najjembe yabadde ne ku ddwaliro eyabadde ensonga ezabadde zituluma naye basebo ne bannyabo yali nga ajja yawandiikira buli mukulembeze wa kuno n'abagamba ngenda kujja mu district y'e Buyukwe ebbaluwa n'ezitambuza buli omu n'afuna kati leader of opposition wabanga awandiikira abantu n'abategeeza naye ate Mayanja yaani MP
kuba ne bona tukompensatinga yakatono fe twakola loosa abamu tetukyalya mirundi ebiri lunaku emmere yaffe yonna bagikola ki nze we nasenze tewabadde kintu kyonna nera gulawundi yange nakoze bukozi bush clearing ngenda lima kasooli tewali na kiriwo ttaka lyange kkalu ttaka lyaffe kkalu tewali kiriwo